Maama Fiina gw'osasulira abantu abaliko ebikolimo ono amulangidde kiwedde obutambi ogenda kuba ng'obufuna mu maaso awo. Omubbi wa iPhone n'omubbi w'ebitaano finally nabo ate bamaze ne basisinkana Alien Skin ne Honorable Mathias Mpuuga era nga bakoze n'ekiwandiiko byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Ensonga za Hajati Zuula munange nabyo tebinnaba kugwa era nga batiimu Hajati munange obusungu bungi nnyo nnyini ddala. Kalo Nantongo finally concert amaze n'ajjuza Hotel Africana. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kasuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra Timukwano subscribinga era onyige mu notification bell mesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suviya News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna bulwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka, oyagala kufuna butuuze bweru, bizinesi zo nga tezitambula bulungi, oba mukwano gwagwe gwe bikubye okugenda ebweru bakulya buli ssente zo, mukubireko ennamba y'essimu era wate wamma togenda kuddamu kwejjusa. Munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'abaana bawala b'ennaku zino. Ono gw'olaba yeeyita proud side chick, omwana tamanyi bumonde nga bwe babusimba, ye amanyi obumonde bubeera waggulu nga miyembe oba nga ovakado. Banange bazadde nno abaana mubatwale mu kyalo, yuno baamukubye embago olunaku lw'okwosejjo, oba omusajja agenda mufumbira biki, oba abaana banaazaala bagenda batendeka biki. Sooka olaba akatambi kano si byakusaaga naye ate kisobola okweyongerayo n'agaaleero yenna ayogera ali siriyasi. Banange sanga kuku watermelon ngeva mu ttaka sanga kuku baneze nali manyi obumonde bukula, wallahi nali manyi obumonde edda naye nakakitegeera kati kuba ne ku TikTok wantubira abange oli alima nenze edda nalowoozanga nti obumonde bumeranga miyembe waggulu. Little did I know nti biva wansi mu ttaka. Come to my village laira wallahi njagala obbirabako billa watermelon bumonde Irish nyanya green pepper njagala obbirabako nga biva bati mu ttaka we bati cabbage zo nazirabako ero monde yi muwogwe yi ebyo mbiraba amatooke naye ebyo ebintu wallahi sibirabangako ebyo biŋŋambi akamonde nakava wansi sangako nakimera kyakamonde bwe kifaanana we bati tosaana kuŋŋamba nti ndaga ekikola kyakamonde n'ekikulaga. Ulira ono agambye mbu wabula mwekoza bannaaye obuzibu mulowooza gye mwakulira naffe gye twakulira si mu mutima mubi ate era abakulanga babiri abasigama nti baavu naye ffe tetwafunako chance eyo. Bazadde baffe tebaali balimi bannaaye ate mugenda kutukaka. Wabula bannange baana bawala ennaku zino kyo mwekoze obuntuntu ssebo ono ye bulijjo amanyi obumonde bugamba bumeera waggulu nga kedo nga woolaba emiyembe. Ne bannange mwekoze buntuntu baana bawala, tuba tukyali ku baby Gloria tamanyi kuyunja ttooke, tamanyi nga bwe batema ttooke, ate ono ye obumonde amanyi bumeera waggulu nga miyembe. Bannange bazadde tubagamba abaana mubatwaleko mu kyalo, abaana yes basomera embibuga naye oluwummula bwe lutuuka mubatwaleko mu kyalo. Katusooka olengera ono proud chick, mukazi mukulu baamukubye n'embaga naye tamanyi biki byagenda nakufumbira musajja. Naye nga wetuli kale bwe tweyongerayo ewaka Nantongo olunaku olwaleero waayina concert awo ku Hotel Africana naye nga bambi nga woogiraba yonna ejjudde abantu bo abafunidde eddala mu bujjuvu. Ngenda kuba nkutuusaho katono nnyo embeera buno obudde eriyo ate tusobola okweyongerayo n'agaaleero. Omukazi watabadde yatidde ng'amanyi tagenda funa bantu naye bambi abantu bamwagala mbi okusaaga. Yonna agijjuzizza nga woogiraba ebooze n'abalala basigadde bweru naye nga basobole kulagako ku bayimbi abaakajjawo kale tusobole ate okweyongerayo. Kalo Nantongo ayambaliddeko ddala bw'atyo wamma ng'anyumye okuzaama. Bannange Betty Mpologoma waliwo akayimba k'oyimba nno nga ko tekale kaddiwa mirembe na mirembe. Ako nno akayimba kolaba akakyamusizza abawagizi we batyo abadde Betty Mpologoma ng'agamba omukwano teguzibirwa kkubo atakwagala oba omulaba bwe bakayimba obuganyita bite ebintu bite
katoge kali bannange sikoze ensubi ndowooze oyo nno era nga ye Nandolaavu abadde ali kunnafunye empologoma olunda basimanya n'ewuluguma kw'otadde Nawolovu naye nga nyongera obbajjukiza wano Father Anthony yavaayo n'abagamba nti Nawolovu akyuka olw'omuteeka waakyukira so munnange ekisingako nodde eri Mukama y'atakyuka oluvannyuma lw'okuwuliriza akayimba embeera ate munnange bwetyo bweri ku Hotel Africana era nga bambi Carol Nantongo Mukama akimukoledde afunye abantu ebambi okazi wattu abadde takisuubira so akingisa yamugumya n'amugamba nti abantu babeerayo yebbali nga babaagala ennyimba zammwe nga zibakolera ddala naye ng'ekyamazima Carol Nantongo ayimba abantu era babali tebayinza butamweyuna era nga ye Rahuma Pinky olunaku olwaleero ate asazeewo alabike bw'atyo munnange ne mami we amuzaala sabono omwana ne maama beekubaana ne bafeera Omumerika baamufeera omuthimbi ogutokomoka ate ne bamala ne beewakana ate tebaakomako ekyo ne bamuuza ne mawulire gwe n'osaaga omwana ne maama bano bw'olaba baafeera omusajja n'akaaba n'awowoola amaziga n'akola kinne nga munnange ekyokuza nga tewalina nga bambi olunaku olwaleero alabiseeko bw'ate oba munnange kale bwe tweyongerayo ewa Lyanne Skin munnange olunaku olwaleero nga bw'atyo bw'asitukiddemu n'agenda n'akola endagaano ne Honorable Mathias Mpuuga era nga bagenda kutandika kukolera wamu gundi gye baliko baagala kutereeza abavubuka nti ababadde bakyamye mu njogera ya Bobi Wine ate basobole okulaba nga babazza nga baddamu babafuula abavubuka abalungi era abavubuka abaddamu essuubi mbu nga woolaba Lyanne Skin kale ngenda kuba nga obutambi wano mbubateekako nga nasooka mbayo Lyanne Skin ng'ayogera then ali tumali tuzeeko Honorable Mathias Mpuuga kw'otali Dr. Abed Wanika ate ndyoke enkolekeze wamafiina nga bamulangira okusasulira ebikolimo bannange obusungu bungi nnyo abantu olwaleero kyolina omanya eno yo vidiyo eri muliro gwe sokola Lyanne Skin mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu Fangoni. If you don't respect the elder or the leaders of the people, kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba abantu kitiibwa. Kati ate waliwo ebimu bye mutagenda tegeera ng'ojja kuddayo ewammwe lulu number 1. The boss is always right. If the boss is wrong, refer to rule number 1. Thank you. Bw'atyo munnange ate Lyanne Skin akakasuza agamba nti yes omubbi w'ensimbi n'omubbi wa iPhone bo bamaze dda ate wamma okukwatagana bannange bino byo biraba bigenda kunyuma era nga bo bajjaaji batandise okugamba nti Kyaka munnange yemu ku nsonga ate eyamwanguyisizza okumujja mu kkomera kubanga omusawo gwali gwakolebwa ogw'okuba abasawo kw'otadde n'okujologa eddwaliro gwali munene nnyo yali badde nga tannavaayo naye ndowooza zino ze zimu ku nsonga era nga ye Dr. Abed Wanika naye mwina maaso wano ng'awera enkolokooto agamba nange bo tebagenda kukkiriza mufuzi asosola abantu omufuzi eyeeyagaliza byonna ng'agamba Bobi Wine mbw'ate bamukkirize ali wa pulezidenti kyekyapaana yeeteekawo n'emikono gye gyonna ne bagiteebako naye nga Bobi Wine talidde kalulu bannange akatambi kalina mu maaso wano ate kamusooke mukalabe sobole wamma okweyongerayo n'agaaleera agamba tewali tebagenda kukkiriza muntu wa mulugube mundu oli muwagizi wa Lusiyaga sigenda kukikola oba mumpa akalulu oba temukampa oba munziza mu palamenti oba nedda sigenda kulya Lusiyaga sirirya Lusiyaga siriwagira muntu yenna alina
bano be bakwano ba Kyagulanyi omusajja omukwano wamu asinga mu America minisita wa transport mu gavumenti ya Biden bwe baali bamulayiza yagamba bw'ati nagandi musanyufu nnyo okulayira olwaleero nga ne Bbawa ng'ali wano naye kasituke agamba nti Bbawa ali wa ate naye musajja abantu ne baga nti omusajja oyo bamuyita Petero erinnya lye erimu ly'ekijamani ye Peti naye erinnya lye oyo yatambuza abannuupu mu Amerika yonna sigenda kulya bisiyaga sigenda kuwagira bisiyaga ebisiyaga mbyegaana ekyo sigenda kikkiriza ensonga endala enjawukanya n'ettiimu ya mukulu Kyagulanyi nayo kangibabuulire emyaka 30 egiyise nafuna akawala ewaka ewange bakayita Rachel kajja tukolera Dr. Abedi Bwanika ye munnange nakati wamma akyaweera ddala enkolokooto agamba Bobi Wine tewali kutuula ku ntebe Bobi Wine mb'omuli w'ebisiyaga tebagenda kukkiriza yadde n'akatono abafuge ne munaye kasita omwaka ogw'okwesimbawo gutuuse tuno tugenda mu 2025 2026 okwesimbawo kugenda okukola ki okugenda okubeerawo katusabe munnange oba banaalya oba Bobi Wine oba ate awo omukulembeze w'eggwanga ono kennyini aliko kale katulabe ate kuba bo basema ne banyabo abali mu gavumenti eno be basomesa Lubongoya be basomesa Katana kakano Katana nti alwanyisa Museveni muli baloge mu abampuliriza mumbulire ekintu kimu Museveni President Museveni yakola ki Katana yakola ki Lubongoya kyemuba mumbulira nti bakontana ku kino kakali Lubongoya kyava mulwanyisa Lubongoya abo bali ku bintu bya Gorbachev bwe muba mwagala byankyukakyuka Lubongoya Lewis Davis tasobola kuleeta wano nkyukakyuka tasobola kuleeta kye bayita nkyukakyuka muleme okuddeeyo ne mwerimba muwali enkyukakyuka egenda okuveeyo nga mulimu David Lewis Lubongoya nga mulimu bakatana ekyokusatu ekinkontanya ekinemesa okukola n'abantu abo kwe kuvoola abakulembeze obukulembeze obw'ennono obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka n'ovuma abantu n'oyagala oteeke wansi buli muntu yenna mbuuza ekibuuzo Kyagulanyi oyagala kufuuka kabaka wa Buganda oyagala kufuuka katikkiro wa Buganda Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala twakukkiriza otukulembere ne buli kifo kyonna okyetaaga bw'atyo munnange ate Dr. Abedi Bwanika awera enkolokooto tebagenda kukkiriza muntu wabiri wa bisiyaga ate kubafuga era mu kiseera kyekimu ne Honorable Mathias Mpuuga naye muyinanga ate alina obubaka bwawera nga akakasizza nti Alien Skin amaze okubeeyungako ku ttiimu yaabwe aba buno obutambi ate nabo tusobole okweyongerayo musajja wa kabaka ono Patrick Mulwana gwe mumanyi nga Alien Skin y'omu ku bavubuka ba Kabaka abagala eggwanga lyabwe ate nga libali ku mutima yampeereza ttiimu n'ansaba ng'agala tukole ffenna n'agamba nja kutambula naawe tukyuse abavubuka mu Uganda ne mu Buganda tubaze ku mulamwa nange ne mugamba nja kukwatako tubakyuse tubaze ku mulamwa ne tugamba tujja kukola n'ekiwandiiko ekitongole tujja kutambula okuva ekisolo okutuuka ezombo tuze abavuka ba Uganda ku mulamwa ne Patrick Mulwana ono Alien Skin tumwaliriza nnyo. This platform, the Democratic Alliance, in the coming month will transform into an electoral platform. It is beginning as a civic platform. In a few months we are consulting. It will be an electoral platform which has sponsor candidates, including a president, members of parliament, mayors, councillors, everywhere. We don't need anybody's approval to do that. Straight agamtenda tuwa lukusa kole echo. Omukago guno
gugenda kutambula nga gwongera okwebuuza n'okweyubula. Emyezi egijja gujja kusimbawo n'abakulembeze ne pulezidenti nga mwali, bameeya, ababaka ba paalamenti, bakansala, swetaaga lukusa lwa muntu yenna. Aliani Skini ne Honorable Mathias Mpuuga n'abalala munanga ate endagaano emaze okuluma era nga bagenda kukola bonna kugamba balabe nga bakyusa munanga ate bana bavubuka emiti emitombo munange Bobi Wine babadde yakyamya babadde yameza amalala ate basobola okubateeka ndowooza munange makuba amatuufu ne maama nga bagamba akakyama mamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi naye nga wetuli katusuubire munange nti osanga banakyuka naye maama nga nabo emitima gyakaluba ab'ennaku zino. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera nga ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ku nsonga za Mama Fiina wamu ne Haji Ali munange oluvannyuma lw'okubeera omu kwabo ate abaapokedde omusingi ogutokomoka okulaba nga Haji Ali ava mu kkomera munange batiimu Haji ati kino nno kibayisizza bubi era ogenda baterako obutambi obw'enjawulo maaso wano ng'ate balangira Mama Fiina okubeera n'omutima omubi, balangira Mama Fiina okusasulira ebikolimo kw'otadde n'okuba nti kyakayina kyabala nga Mama Fiina munange balabika baali mu lukwe ne Haji Ali munange bakozesa omwana simanye bamugyeko omusaayi nga bwe mugenda obiwulira mu katambi mbw ate babeeko n'ekintu kye bakola ono omwana w'omukazi Haji ati zuula bannange mu kubanga sipiidi byakozesa y'amaanyi. Ebikolimo by'abantu nze sitya kundoga. Okuzaalibwa kuba kumu n'okufa kuba kumu. Gwe Mama Fiina agenda kuloga. Mama Fiina agenda kuloga. Bantu banzikiririza. Bapasita abasamize abakisikera nnyo naye Mama Fiina okuyimirira n'oteeka mu ssente n'osapootinga omusajja agambibwa mbu nno yakwata omwana. Haji wabadde omusasulira nga bba wakuzina, mwana wa nnyoko ye taata Fiina, mutabani wo wabadde omusasulira ssente ngaani? Tosobola kusapootinga Haji obanga omanyi naawe abasajja bakubula nga nze wano. Wabadde osobola omusapootinga naye nga toli ku mwanjo kuba oswaza. Toli twakumanyira wano ojja wenna ne weekolakola ebintu ebitasaana otunyenyeza bitako kyebyo ku myaka gyo. Gweza Mama Fiina nze sitya kundoga kuba n'okuloga tokusobola tokumanyi. Mama Fiina nno muloga ajja kuloga. Tukoye eggwanga Uganda bw'obeera nga ologa nnyo manya justice for nnyo abaana ba musajja woyo bwe bakuba amasasi wabayisa otya? Wabeera ng'oli muntu mulungi nnyo wabayamba otya? Olabye kuyamba Bahaji yakola sente zekweyagala so si kumuvuma akere ku makyazi kuwe tasobola zikuwa gwe kakazi gwe akalinga kalola sirimu yakulukuta omupiiri gwe gwalinga awanga k'omulambo nawe oveyo kume Mama Fiina konna kafigalesi konna kakadde kavamu amaaso oyinza ogamba bakanuunamu amazzi nga nawe ndawo omanyire Mama Fiina niwe gwoli mumanyire toli
ode ku mama fina ozala wagwe enugu omutima omubi efutwa ne bwolikola enugu obujja obukyayi ettima obulogo tolibeera mama fina tetoli mutuuka osobola tuuka mama fina ne bwolikola otya kusinga ojja kuba bulungi ojja kuba bulungi ojja kuba bulungi n'omugezi bwe yali ojja kuba bulungi tolituuka mama fina obwo obukodyo bwe mukola mukanvume mama fina mpita mpeyo oluseke talikuwa naawe ajja kusaddaaka naawe ajja kusaddaaka bwobwo obubako bako mukanvume mama fina ampita mpesente obwo obukodyo abagagga babukoowa bw'oba oyagala omugagga okuwa sente mukwate bulungi si kumuvuma mbw akuwa oluseke akuzibikire eyo levo yagivaamu ddala babuuka mama fina toli musobola toli mwenkana toli mubeera mama fina toli mwenkana toli mubeera ne bw'olikola otya by'oyagala okufuna mama fina yabifuna kati wulira obujja ti mama fina yafuna sente nga mwana muto kadde akalinga akalwala kukola w'okumutima tosobola kubifuna mama fina yakola dda tali kugwa kyanonya sente mu myaka gy'obukadde ne bw'olikola tagenda kuwa yadde ekikumi mama fina tagenda kuwa yadde ekikumi ne bw'onoomuvuma n'omufiirako ne bw'onoomuvuma n'omufiirako tasobola kera ku makya n'akwata mu nsawo ye ng'akuwa sente. Awo nno wetutuuse munnange era nga bo batiimu hajati munnange si basanyufu yadde n'akatono eri mama fina kubanga nakati bakyakyewuunya nnyo mama fina ate okudda ku sayidi ey'omusajja yakwata omwana kubanga obutambi omukyala yatandise okubufulumya munnaye obukakasizza ddala nti omusajja yakwata omwana mbwe era alina n'obulala bwe yabalikoodinga nga bali mu kikolwa kyennyininyini n'omwana byo tubirinze kubanga Nalongo Kitonde yava okubyogera katusobola okulaba omuliro oguli mu kana akatambi bannange bino byo simanyi wa gye bigenda kugwera era ng'omukazi agali mama fina obuuluganze sijja kundoka omwana omwe ow'obuwala wandisanyuse nga abasajja abakwebakako nga bakwata fina mubuulire olega wano ebitako olega wano ebitako yuyo tamuwadde beyiro wenna nokikukumuliza wano ebitako we are not even sure oba wabadde omaze otawaza oba nedda sente zabba mu bannayuganda n'oziwaayo zinunule omukwasi w'omwana naye bannaye senga nga obusungu buyina bungi oba embuzi yanisha mwagisaddakira lubale za mama fina mutubuulire sente zabba mu bannayuganda nga ng'ogamba eraze ndi musawo muganda eraze mwennyininyini weeremererwa kitika omuddo nekiguleeta ebulaya mbu nja tujja kiroba drug trafficking zabike linda senga amalirize visa wonna ne tukitegeera mutubuulire buli embasi emuteekeko bani olw'okusapootinga omuntu eyarapinga omwana ekikazi ekikulu ozadde omwana omu bw'ati nga Bikira Maria Fina standing up justice for men Tata Fina aliridde why didn't you ever stand up for Tata Fina ali wali mu paaka ali amayirungi amaaso gamumyuka bakazi mwete mwewa kitiibwa bakazi mwete mwewa kitiibwa gwe mama Fina yefuula mbu namanya mama Fina Tata Fina lwaki tewamulwanirira oli mama ozadde you're fronting yourself as a public figure and an influencer and you're putting your ugly face in the face of nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kadde kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira nebyavude olusi yeerabirayo
alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu class, bannange muliza kyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kussa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyimiriza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina